Nkyeswa tugenda kusooka n'ebikulu bye tukwetedde mawulire gaffe ag'olunaku olwaleero tumale ate tukomewo nago mu bujjuvu bye tukuleetedde mu makuŋŋuntu olwaleero Paalamenti eyisizza bajeti y'omwaka gw'ebyensimbi oguddako 3.4 billion, approximately 12 trillion to Uganda in the last 10 years. Page 4 of the report on debt grants, March 2023. China accounts. Mwewala okukozesebwa abanoonya ebyabwe Katikkiro Mayiga akuutidde abavubuka ba Buganda. Buli muntu ekkubo lino alikozesa nga bw'ayagala. Abamu batunda ebintu byabwe bye bakola. Abalala bayigirako. Abalala baweerako ebirowoozo byabwe era abantu abalala. Ebbugumu mu kwewandiisa kwa NUP ejjinja. Olw'okuba NUP ekyalina amaanyi erina amaanyi era 2026. Abatuuze bakwaniriza mizira. Nakuba specific ti NUP erina ba members number 80. Ebyo n'ebirala bye tukuleetedde mu makuŋŋuntu olwaleero. Yeggwanga olunaku lwajjo Paalamenti yayisizza bajeti ya trillion ya 52 wabaddewo okulinnyako mu bajeti oba embalirira y'omwaka guno gwe tugenda okuyingira 2022-2025 kuva ku trillion 52 okuyingira trillion 72 wabula era wabaddewo okulabula eri bannayuganda nti embeera yandyeyongera okukalubamu katubirabe. Mu kiro ekyakeseza olunaku olwaleero Paalamenti ya Uganda yayisizza embalirira omwaka gw'ensimbi ogenda okuddako ogwa 2024-2025 era ng'eno yavudde ku trillions 52 ne billions 726 n'etuuka ku trillions 72 ne billions 13 mu mwaka gw'ensimbi ogenda okutandika. Question that the appropriation bill 2024 be read a third time and do pass. Those in favor say and the contrary nay. Ayes have it. A bill for an act titled the Appropriation Act 2024. Title settled and the bill passed. Congratulations. Honorable members. Mu mbalirira eno ebyokwerinda biyite governance and security bye bisinze otwala esente empitirivu nga bitutte ebitundutundu 24 ku buli 100 ate byo ebyobulimi ne biweebwa ebitundu 4 ku buli 100 ate nga byo ebyenkulaakulana kiyite development plan implementation nga kino kyatutte ebitundu 6 ku buli 100 era nga byo ebyobulamu ebyenjigiriza n'ebirala bye biyinza okuddiriraawo. Mind you, the revised tax collection projection for next financial year is 31 trillion. This simply means that all the taxes collected next financial year is not enough to service the debt. Nti budget yeyo ebitundu 47 oba biyite ebintu byonna nebyo abantu bene ebitundibwa buli mwaka. Kakati ate amabanja gali 97 kitegeeza nti Uganda etuuse kaseera akazibu ebyembi mu budgeti yennyini nga we nkugambye sente zigenda okusaasaanyizibwa omwaka ogujja zonna za kwewola kyova twali tuyisa budget nagambye government ne parliament kituyina okutandikirako kwe kujja ekintu kyonna ekirabika ng'ekyokwejalabya mu parliament. Paalamenti yatudde mu budde obw'ekiro nga yabadde ekubirizibwa Nnalongo Anet Amongo yayisizza embalirira eno wabula nga tebbo abaka abamu abali ku ludda gwa gavumenti bagiwakanyiza nga bagamba nti eno tegenda kuyamba Munnayuganda. Eyambuse nnyo okusinga ey'omwaka ogwo nga ku bitundu 10 eyambuse n'ebitundu ebisukka 25. Maaso nnaku lwaleero n'olwekyo budget eno eyisibwa naye bw'olaba kye bayita first call budget gye tusookerako nti z'osooka okolekitinga bino birina okuteekebwa mu nkola ate ze tugenda okujja mu Uganda nga resource envelope yaffe yonna zigenda kuggwawo kitegeeza tewasigala ssente zonna gy'abakungu ffenna nga ne Paalamenti ogigaseemu nange ngaseemu gy'omwendi tugenda kusaasanya trillion 8 ebitundu 12 ku buli 10 eza budget. Budget eno
esinze yesigamye kwewola kati bw'oyongerako trillion 10 okwongerako trillion eza koligenda okugitwala n'ogijja ku 5.8 n'ogifuula 7.3 ekitegeeza borrowing okwewola kugenda kuba kwa maanyi. Big debt gye tugenda okwewola ku ssente zino tegenda kuva mu bazungu kwa teri awola muntu nga bonya n'engoye nandawe yejjudde mabanja. Ekizibu kya byonna nti buli omu singa akola nga bwe ziyisibwa n'eri ne zikola n'ekyennaku teziyisibwa ate abamu ne baziteeka mu kabada. Yadde nga yo budget yayisiddwa nga ya trillions 7.2 trillions eziri 30 za kusasula bbanja eriri ebweru eggwanga kusa ne munda mu ggwanga lino wabula ng'ate eyo URA esuubirwa okunganya trillions ezitasukka 40. Ye minisita w'ebyensimbi ow'ekisiikirize Honorable Ibrahim Ssemujju Nganda yawakanyiza embalirira eno era n'ategeeza nti bannayuganda beesiba ebbiri olw'ensonga nti embeera kati weetuuse yakweyongera okubijja. The institution that are supposed to be benefiting. Money borrowed, not utilized. Reason, if you read the report of the Auditor General, they first borrow like they did with Ginger, as the Speaker was noting. We have already borrowed money for Ginger Expressway. They are looking for money to compensate for the passage. This is the NRM style of doing. Sente ezo nga ogatteko ne sente zino ezigaba motoka kugula motoka mu bitongole bya government zigenda mu buwumbi 8. Sente ze tukosa mu mafuta nga nazo mpitirivu. Sente zigenda mu nyumba y'omukulembeze w'eggwanga nazo mpitirivu. Ayongedde n'akulaga nti buli lunaku Parliament ya Uganda esaasaanyizibwako biliyoni 2.5 buli lunaku Parliament ya Uganda. Omukulembeze w'eggwanga buli lunaku n'omusaasaanyako biliyoni 2. Kati ebyo nabo obigattagatta weebuuza nti lino eggwanga tuli serious. Awe tweyanziza nnyo omusasi waffe Bright Edward baguma n'emboozi eyo ekwata ku mbalirira y'eggwanga ey'omwaka ogujja. Kati mu kaseera kano mu studio neegatiddwako omubaka wa Nakaseke Central mu Parliament Honorable Alan Mayanja Sebunya twagala tubeere nga atusigira ekifaananyi ku mbalirira eno eyayisiddwa tulabe butya egenda okubanga ebbuula bannayuganda ku mbeera mu kaseera kano erabikanga eyongedde okubanga tabanguka. Tusanyusa okulaba Speaker tukolavuka bakabaka bwa Buganda bonna n'engolwalira abantu ba Nakaseke basindika mu Parliament okutuusa eddoboozi lyabwe ng'era olwaleero nze Deputy Chairperson w'akakiiko akakosasa akakuba tooki mu bitongole ebifuna ensimbi z'abannayuganda naye embalirira omukulu ogambe nga bwegenda okubbulula bannayuganda. Yes, gonna ibona dero kusigera omuntu we Nakaseke bwekikirira. Embalirira tegenda kubbulula munnayuganda olw'ensonga egenda kwongera munnyika kubanga budget eyayisiddwa eriko nusu 10 ku mafuta aga petro era nga kitegeeza omusolo gwalinnye 1,505 ate ku diesel nakwo kwayongeddwako nusu 10 ogwo ne gulinnya okutuukira ddala ku nusu 1,405. Ekyo n'ekintu kiri waggulu era munnayuganda yeekabire. Ate bw'otunulira amazzi aganywebwa drinking water nayo gwayongeddwako omusolo. Bw'otunulira mobile agent banking nayo yayongezeddwako omusolo. Layimu bino ebikozesebwa adhesive mu kuzimba nayo gwayongeddwako omusolo. Naye nga ffe ng'ababaka twayimiridde ne tugamba Speaker no enembalirira ekyamazima egenda kuluma bannayuganda trillions 7.2 kyokka nga Parliament government executive yali esoose kuleeta trillions 5.8 kajeera eyinze naye jjo nga n'obudde bunaatera n'okuziba ne baleeta koligenda kyekitegeeza enkyukakyuka ng'enkyukakyuka ya trillions 14 kyokka nga trillions 10 zigenda mu mabanja n'ebirala kitegeeza olwaleero munnayuganda bw'oba obadde obanjibwa miliyoni 2 z'otaalya buli muntu buli mutwe kakitegeeza sente zigenda kulinnya zituukire ddala ku miliyoni 3.5 oba almost miliyoni 4 ekintu ekinene ennyo era ekintu ekizibu eri munnayuganda. Wabaddewo enkyukakyuka y'amaanyi Honorable okuva ku trillioni 5 mu ebbiri okuyingira 7.2 kitegeeza tulabawo ebbanga lya trillions ezikwata 20. Munnayuganda oyinza omusigira ku kifaananyi kuwa Parliament weeteekateeka okujja ensimbi zino newankubadde nga tukyali ate mu mabanja. Kaakati era byebimu ebibuuzo bye twabuuziza musaasizi omanyi Kasai just tumanyi lwaki yadduka Parliament
titukyamulaba minisita omujjuvu musaasizi yabeerawo nga tumubuuza ebibuuzo ebyo tolwaleero emisolo gye mugereka bannayuganda temuyina kye tuyita taxi policy olwaleero timing olwaleero bw'otunuulira tebatulaga nsimbi gye zigenda kuva ezigenda okufinansinga budget eno so kwega bo bakubawo kikube naye nga byonna ensimbi basuubira munnayuganda nwakwewola nsimbi kwegamba eggwanga banaatera kulimogejinga banaatera kulisinga era bannayuganda temwerabira nga Dream TV abagiraba nga bagimogejinze bannayuganda batumogejinze buli omu nga ffenna batusinzeeyo nga tetumanyi kubanga waliwo percentage ekomebwako eggwanga bwe lisukka ebitundu 6 ku buli 100 okusinziira ku byobugagga byalyo neryewola okusinga awo eggwanga liba ligenda kusingibwayo era balirangirire ng'eggwanga eriteesobola so awo wetulaga bannayuganda era twesibe ebbiri Kyagulanyi yatuga mujja kiwulira naye kati nga lumu Julaayi omwaka guno bannayuganda mugenda kiwulira okutuusa ffenna nga tusitulwanirira eggwanga lyaffe lino. Honorable President yatugamba mu kaseera kano tuli mu lubu lw'abawaddewaddeko naye kyenjagala obeere mu kaseera kano ng'oyongera okuba nga oterako essira biki ebiteereddwako essira mu budget eno? Of course budget era ebbanga lyonna Mwai Museveni y'olwaleero amagye gasinga okuwa ssente empitirivu. Olwaleero bw'otunuulira ebyobulamu ensimbi eziteekeddwako ntono nnyo, ebyenjigiriza nsimbi ntono nnyo, naye ensimbi ezisenga zigenda kunyweza Mwai Museveni mu ntebe ye naddala ebya security n'ebirala ebintu ebitalina amakulu. Olwaleero budget ya emabegakawo twawadde Magole yajjanga investor obuwumbi 578 tumubbulule bailout kubanga banka ya China etwala ekkolere yajjanga investor olwaleero bannayuganda bebamuwa ssente. So kati ogenda okumaliriza nga ensimbi zonna ziggwera mu buli bwanguzi bantu bazegabanya nga ejiji bwe yagamba abantu abatawera yadde emitwalo 3 yadde 4 begabanya ensimbi z'abannayuganda ku lwa bonna. So olwaleero bo bannaffe ensimbi baziteeka kusinga ku kwenyweza mu bukulembeze then bino ebyolaba eby'enguudo n'ebirala bubeera bukunkumuka muganda wange nammwe abanda bw'oba bukunkumuka bwe bakakuweerezaayo kati ng'ewaffe babaweerezaayo bumbi 93 bakoleerwe oluguudo lwa Luweero kyokka obutalangu ako kakunkumuka okusinziira ku ssente bannaffe ze balya ne ze babba bo basobole okwegaggawaza. Nga tumaliriza Honorable wabaddewo okusika omuguwa kuyisa ennyongereza olunaku olwabadde lusembe mabegako wali nga tunayingira budget naye mu nnyongereza eno twategeddeko oba tukibadde kimanyiddwa bulungi nti mwe mulina ekisaawe ky'ehoima nga tubidinga mu Pamoja Bill okuteekateeka Africa Cup of Nations 2027 waki enteekateeka eno yabadde esimbirwa ekulu? No, of course era nebaza nnyo Honorable Ssemujjunganda yabuuziza musaasize nti eggwanga lwaki mulifuganga kiyosiki eggwanga basajja balivuganga kiyosiki kuba toyinza kuŋŋamba nti oleeta ennyongereza ya buwumbi 288 mwe muli ebyo of course babireeta but tubuuza kyemugamu akakitegeera era nga budget remember tubuuzayo just omwezi gumu mwezi gwa mukaaga tuyise embalirire neteekebwe mu nkola mu July can't we wait just 1 month ebulayo then nemuziririzi nga mu first quarter eya July. So ebyo olumu bye tugamba nti eggwanga tubenga tulemenga abavuganga kiyosiki nga abavuga amaka gaffe tubimanyi birungi Blood Bank nga ebabireese but tubenga tweteekateeka nga tulina okweteekateeka okumala. Tweyanziza nnyo Honorable Alan Mayanja Assebunya mbaka wa Nakaseke ya Masekati mu Parliament. Honorable nga tumuvuddeko ne tweyongerayo n'amawulire gaffe amakungunte kati ate ye Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga kubiriza abavubuka okuva mu bitundu bya Buganda okwewala okukozesebwa naddala abantu abenoonyeza ebyabwe. Katikkiro Charles Peter Mayiga asinzidde mu sisinkano n'abavubuka okuva mu bitundu bya Buganda abeegattira mu Buganda Youth Council. Olwaleero Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asisinkanya abavubuka mu Buganda abeegattira mu Buganda Youth Council ku mbuga ya Buganda enkulu e Bulange Mengo. Katikkiro Mayiga bana bakubiriza okukola ennyo okwejja mu bwavu n'okwongera okutangaaza ebiseera byabwe eby'omu maaso. Era mmwe abaana ab'obuwala abali wano mulekerawo okwenyooma mwesowoleyo muweereze.
kale bano bendabye mu magombolola mu gombolola ez'enjawulo bansanyudde nnyo era munywere. Wabula Mukuumaddamula asabye abavubuka okwewala okukozesebwa mu ngeri ez'enjawulo eri abo bannakiyitiza abagoba ebyabwe ku bwabwe. Bakubiriza obutawusibwabusibwa bannakigwanyizi. Mukawulidde ako temubusibwabusibwa bannakigwanyizi ku nsonga zonna ezikwata ku Bwakabaka. Eyo waliyo omuvubuka ayagananye ekigambo bakiyita steady. Beera steady. Bw'alaba omuntu ng'ava ku mulamwa gundi beera steady. Mubeere steady. Ku mulembe guno ng'omutimbagano gweyongedde okusensera ensi eno, Katikkiro agamba nti abavubuka bangi beesanze nga tebakozesa mu ngeri ebayamba, wabula nga gwandibadde muwaatwa gw'amaanyi mu kwongera okubafunira emirimu n'okwongera okulambika ku bebakira mu myaka. Naye buli muntu ekkubo lino alikozesa nga bw'ayagala. Abamu batunda ebintu byabwe bye bakola, abalala bayigirako, abalala baweerako ebirowoozo byabwe abira abantu abalala n'okugoberera ebifa mu nsi. Abamu tebakukozesa bulungi omutimbagano, kumansa entungo bakuvuma, naye kyosiga kyokungula tebakulimbanga. Minisita w'abavubuka n'ebyemizannyo mu Bwakabaka Oweekitiibwa Robert Sseruwanga asabye abavubuka bano okwenyigira mu kaweefube w'okulima ekirime eky'emmwanyi ekitunuuliddwa ennyo mu kaweefube w'okuzza Buganda ku ntikko. Kamalabyonna bw'ayogera ku kusimba emmwanyi yajja kwogera ku bunene bw'alina, naye kikulu nnyo omuvubuka okumanya nti omwaka omuti ogumu ogw'emmwanyi gusobola omuwa wakati wa kilo 2 ne 4 ezakase. Ebbeeyi y'akamwanyi kati screen 18 eri ku mutwalo gumu n'ekitundu. Kati singa ofunye kilo 4 ku muti gumu nga walabiridde bulungi. Oweekitiibwa Sseruwanga agamba nti emirimu mingi mu nteekateeka y'ekirime kino eky'emmwanyi n'abatalina ttaka gye bayinza okwenyigiramu okwefunira ekigulira Magala Eddiba. Ng'ayogera ensonga ng'erimu okumanya, ng'ensonga bw'oba tomanyi gwe mukulembeze noonya okumanya. Disani Kyeswa. Embozi okuvaako mu Bwakabaka. Kakati ate bo bannamawulire abagasakira ku palamenti babanguddwa ku butya we bayinza okubanga baddukanyaamu emirimu gyabwe ne babeera nga baweereza eggwanga ewatali vulugu mu mirimu gyabwe gye bakola. Omusasi waffe era nabyo abituleetedde mu bujjuvu. Bannamawulire basabiddwa okukola emirimu gyabwe mu mazima n'obwenkanya, awo nno basobole okugasa Bannayuganda okutwaliza wamu olwo Bannayuganda bw'ejja okukulaakulanira wamu. For us being in Parliament, we are watchdog, where we are supposed to ensure accountability by doing stories concerning accountability and tasking the policymakers to enact also laws that can favor the development of our country. Whose journalists are being oppressed, they are not even being paid, they are not even given contracts, they are just there, depending on private passes. But how many journalists have written about their own media houses which employs them? About climate action. Bino badde mu nsisinkano ekitongole kya Center for Policy Analysts kusane bannamawulire abagasakira ku palamenti era bannamawulire bakubiriziddwa okubeera beegendereza nga bakola emirimu gyabwe. In our skills as reporters who do our reporting from Parliament, I know as reporters we have a number of challenges, or as media people, the number of challenges. And it's not only reporters who do their reporting from Parliament that have these challenges. But when we share with other colleagues in other bits, they also tell you they have more challenges they face. If you journalists, as we work together, if we sensitize the public to understand what IFRIs came to do, then these challenges that we are going through of taxes here and then, because at the end of the day, government will need money. But there is a lot of money that is not collected
from the public. Abaka ba parliament ab'enjawulo abeetabe mu lukuŋŋaana luno nabo balina entaana gye basibiridde bannamawulire nga babasabye okubeera abenkanya n'ab'amazima kusa nabo okwogera ensonga zaabwe nga bo bannamawulire nga bakola emirimu gyabwe. Do these people, we discuss prices when they were, when there was an inflation. Do you think those people understood that we discussed for them? There have been corruption scandals. We have talked about them in Kosase, Park, Public Accounts Committee, and other spaces. Have you seen them even mind that we are talking about them? What is wrong with the public? Why isn't it listening? What have they worked for? What vis-a-vis what you are giving them? Then also another challenge I have noticed, I now sit on the ICT committee, and most of the journalists are saying where they go to cover, for example in Kalangala, you will not find network. But there must be something that comes to the table of the journalists so that they also put food to table, because that is what we are here for on earth. On an empty stomach, free journalism is also very difficult. On an empty stomach, even the wise journalists will not be in position to report without compromise. At the end of the day, whoever wants to be reported on would pay for the story, and it will be skewed the way you want it. My major concerns are three, and I think they are going to go to the members of parliament here. Honorable members, these are our people that we must fight for. Bright Edward Baguma, Dream TV wano ku parliament. Okay. Katugenda mu kuwumulamu atumaliriza ekitundu kyaffe ekisooka eky'amakungu nti katufune olunyiriri lwaffe olw'olunaku. Olunyiriri lw'olunaku luvudde mu buulizi 5-4 lugamba nti bw'oneeyamanga eri Katonda tolwangawo okusasula obweyamo kubanga tasanyukira basirusiru osasulanga kyoba weeyamye. Olunyiriri luno lulimu amakulu mangi naye okusingira ku bulamu bwaffe obwa bulijjo bangi bwe tutuuka mu bintu by'okweyama kegibeera emikolo tukyamuukiriza bangi n'abandi otukubira emizira n'engalo ne batutendereza olwo nga bwe tubabbuludde nnyo wabula obuzibu buva mu kusasula. Kyokuyiga kyamaanyi nnyo naddala nga tweyamye tufubenga okutuukiriza. Olunyiriri lwaffe kutuusizza mu kuwummulamu n'ekitundu kyaffe ekisooka katukomewo. Nze Alamanja Segunya naliko speaker otukola buka bakabaka bwa Buganda bonna naye ng'olwalira abantu bannakasike basindika mu parliament okutuusa eddoboozi lyabwe ng'era olwaleero nze deputy chairperson w'akakiiko akakosasa akakuba tooki mu bitongole ebifuna ensimbi ku lw'abannayuganda naye embalirira omukulu ogambe nga bwegenda okubbulula bannayuganda. Yes, kana naddala okusigadde omuntu w'ennakaseke bwekiikirira. Embalirira tegenda kubbulula munnayuganda olw'ensonga egenda kwongera munnyika kubanga budget eyayisiddwa eriko nusu 10 ku mafuta aga petro era nga kitegeeza omusolo gwalinnye 1,550 ate ku diesel nakwo kwayongeddwako nusu 10 okwo ne gulinnya okutuukira ddala ku nusu 1,450. Ekyo n'ekintu kiri waggulu era munnayuganda yeekabire ate bw'otunulira amazzi aganywebwa drinking water nayo gwayongeddwako omusolo, bw'otunulira mobile agent banking nayo yayongezeddwako omusolo, layimu bino ebikozesebwa adhesive mu kuzimba nayo gwayongeddwako omusolo. Naye nga ffe ng'ababaka twayimiridde ne tugamba speaker no enembalirira ekyamazima egenda kuluma bannayuganda trillions 72 kyokka nga parliament government executive yaleesose kuleeta trillions 5.8 kajeereyinze naye jjo nga n'obudde bunaatera n'okuziba ne baleeta koligenda kyekitegeeza enkyukakyuka ng'enkyukakyuka ya trillions 14 kyokka nga trillions 10 zigenda mu mabanja n'ebirala kitegeeza olwaleero munnayuganda bw'oba obadde obanjibwa miliyoni 2
zotalya buli muntu buli mutwe kakitegeeza sente zigenda kulinya zitukire ddala ku miliyoni 3.5 oba almost miliyoni 4 ekintu ekinene ennyo era ekintu ekizibu eri mu Uganda. Wabaddewo enkyukakyuka y'amaanyi honorable okuva ku trillioni 5 mu ebbiri okuyingira 7 mu bbiri kitegeeza tulabawo ebbanga lya trillioni ezikwata 20. Munnayuganda oyinza omusigira ku kifaananyi kuwa palamenti weteekateeka okujja ensimbi zino newankubadde nga tukyali ate mu mabanja. Kakati era byebimu ebibuuzo bye twabuuziza Musaasizi omanyi Kasayija situmanyi lwaki yadduka palamenti titukyamulaba minisita omujjuvu. Musaasizi yabeerawo nga tumubuuza ebibuuzo ebyo tolwalira emisolo gye mugereka bannayuganda temuyina kye tuyita taxi police olwaleero timing olwaleero bw'otunuulira tebatulaga nsimbi gye zigenda kuva ezigenda okufinansinga budget eno so kwega bo bakubawo kikube naye nga byonna ensimbi basuubira munnayuganda nwakwewola nsimbi kwegamba eggwanga banaatera kulimogejinga banaatera kulisinga era bannayuganda temwerabira nga Dream TV abagiraba nga bagimogejinze bannayuganda batumogejinze buli omu nga ffenna batusinzeeyo nga tetumanyi kubanga waliwo percentage ekomebwako eggwanga bwe lisukka ebitundu 6 ku buli 100 okusinziira ku byobugagga byalyo neryewola okusinga awo eggwanga liba ligenda kusingibwayo era balirangirire ng'eggwanga eriteesobola so awo wetulaga bannayuganda era twesibe bbiri Kyagulanyi yatuga mujja kiwulira naye kati nga lumu Julaayi omwaka guno bannayuganda mugenda kiwulira okutuusa ffenna nga tusitwesulwanirira eggwanga lyaffe lino. Honorable President yatugamba mu kaseera kano tuli mu lubu lw'abawaddewaddeko naye kyenjagala obeere mu kaseera kano ng'oyongera okubanga oluterako essira biki ebiteereddwako essira mu bajeti eno? Of course budget era ebbanga lyonna Mwai Museveni y'olwaleero amagye gasinga okuwa sente empitirivu. Olwaleero bw'otunuulira ebyobulamu ensimbi eziteekeddwako ntono nnyo ebyenjigiriza nsimbi ntono nnyo naye ensimbi ezisenga zigenda kunyweza Mwai Museveni mu ntebe ye naddala ebya security n'ebirala ebintu ebitalina amakulu. Olwaleero budget ya emabegakawo twawadde Magole yajjanga investor obuwumbi 578 tumubbulule bailout kubanga banka ya China etwala ekkolere yajjanga investor olwaleero bannayuganda bebamuwa sente so kati ogenda okumaliriza nga ensimbi zonna ziggwera mu buli bwanguzi bantu bazegabanya nga Ejiji bwe yagamba abantu abatawera yadde emitwalo 3 yadde 4 begabanya ensimbi z'abannayuganda ku lwa bonna so olwaleero bo bannaffe ensimbi baziteeka kusinga ku kwenyweza mu bukulembeze then bino ebyolaba ebyenguudo n'ebirala bubeera bukunkumuka muganda wange namwe abanda bw'obu bukunkumuka bwe bakakuweerezaayo kati ng'ewaffe babaweerezaayo bumbi 93 bakoleerwe oluguudo lwa Luweero kyokka obutalangu ako kakunkumuka okusinziira ku sente bannaffe ze balya ne ze babba bo basobole okwegaggawaza. Nga tumaliriza Honorable wabaddewo okusika omuguwa kuyisa ennyongereza olunaku olwabadde lusemba emabegako wali nga tunayingira budget naye mu nnyongereza eno twategeddeko oba tukibadde kimanyiddwa bulungi nti mwe mulina ekisaawe ky'ehoima nga tubidinga mu Pamoja Bill okuteekateeka Africa Cup of Nations 2027 waki enteekateeka eno yabadde esimbirwa ekkulu? No, of course era nebaza nnyo Honorable Ssemujjunganda yabuuziza Musaasizi nti eggwanga lwaki mulifuganga kiyosiki eggwanga basajja balivuganga kiyosiki kuba toyinza kuŋŋamba nti oleeta ennyongereza ya buwumbi 288 mwe muli ebyo of course babireeta but tubuuza kyemugamu akakitegeera era nga budget remember tubuuzayo just omwezi mwezi gwa mukaaga tuyise embalirire neteekebwe mu nkola mu July can't we wait just 1 month ebulayo then nemuziririzi nga mu first quarter eya July so ebyo olumu bye tugamba nti eggwanga tubenga tulemenga abavuganga kiyosiki nga abavuga amaka gaffe tubimanyi birungi Blood Bank nga ebabirese but tubenga tweteekateeka nga tulina okweteekateeka okumala. Tweyanziza nnyo Honorable Alan Mayanja Ssebunya mbaka wa Nakaseke ya Masekati mu Parliament. Honorable nga tumuvuddeko ne tweyongerayo n'amawulire gaffe amakungunte kati ate ye Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga kubiriza abavubuka okuva mu bitundu bya Buganda okwewala okukozesebwa naddala abantu abeenoonyeza ebyabwe. Katikkiro Charles Peter Mayiga asinzidde mu sisinkano n'abavubuka okuva mu bitundu bya Buganda abeegattira mu Buganda Youth Council.
olwaleero Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asisinkanye abavubuka mu Buganda abeegattira mu Buganda Youth Council ku mbuga ya Buganda enkulu e Bulange Mmengo. Katikkiro Mayiga bano abakubiriza okukola ennyo okwejja mu bwavu n'okwongera okutangaaza ebiseera byabwe eby'omu maaso. Era mmwe abaana ab'obuwala abali wano mulekerawo okwenyooma, mwesowoleyo muweereze. Kale bano bendabye mu magombolola, mu ggombolola ez'enjawulo bansanyudde nnyo era munywere. Wabula Mukuumaddamula asabye abavubuka okwewala okukozesebwa mu ngeri ez'enjawulo eri abo bannakyeyitiza abagoba ebyabwe ku bwabwe. Bakubiriza obutawusibwabusibwa bannakigwanyizi. Mukawulidde ako? Temubusibwabusibwa bannakigwanyizi ku nsonga zonna ezikwata ku Bwakabaka. Eyo waliyo omuvubuka ayagananye ekigambo bakiyita sitede. Beera sitede. Bw'alaba omuntu ng'ava ku mulamwa gundi beera sitede. Mubeere sitede. Ku mulembe guno ng'omutimbagano gweyongedde okusensera ensi eno, Katikkiro agamba nti abavubuka bangi beesanze nga tebakozesa mu ngeri ebayamba, wabula nga gwandibadde muwaatwa gw'amaanyi mu kwongera okubafunira emirimu n'okwongera okulambika ku be bakira mu myaka. Naye buli muntu ekkubo lino alikozesa nga bw'ayagala. Abamu batunda ebintu byabwe bye bakola, abalala bayigirako, abalala baweerako ebirowoozo byabwe abira abantu abalala n'okugoberera ebifa mu nsi. Abamu tebakukozesa bulungi omutimbagano, kumansa entungo bakuvuma, naye kyosiga kyokungula tebakulimbanga. Minisita w'abavubuka n'ebyemizannyo mu Bwakabaka Oweekitiibwa Robert Sserwanga asabye abavubuka bano okwenyigira mu kaweefube w'okulima ekirime eky'emmwanyi ekitunuuliddwa ennyo mu kaweefube w'okuzza Buganda ku ntikko. Kamalabyonna bw'ayogera ku kusimba emmwanyi yajja kwogera ku bunene bw'alina, naye kikulu nnyo omuvubuka okumanya nti omwaka omuti ogumu ogw'emmwanyi gusobola omuwa wakati wa kilo 2 ne 4 ezakase. Ebbeeyi y'akamwanyi kati screen 18 eri ku mutwalo gumu n'ekitundu. Kati singa ofunye kilo 4 ku muti gumu nga walabiridde bulungi. Oweekitiibwa Sserwanga agamba nti emirimu mingi mu nteekateeka y'ekirime kino eky'emmwanyi n'abatalina ttaka gye bayinza okwenyigiramu okwefunira ekigulira Magala Eddiba. Ng'ayogera ensonga ng'erimu okumanya, ng'ensonga bw'oba tomanyi gwe mukulembeze noonya okumanya. Disani Kyeswa. Embozi okuvaako mu Bwakabaka. Kakati ate bo bannamawulire abagasakira ku palamenti babanguddwa ku butya we bayinza okubanga baddukanyaamu emirimu gyabwe ne babeera nga baweereza eggwanga ewatali vulugu mu mirimu gyabwe gye bakola. Omusasi waffe era nabyo abituleetedde mu bujjuvu. Bannamawulire basabiddwa okukola emirimu gyabwe mazima n'obwenkanya, awo nno basobole okugasa bannayuganda okutwaliza wamu olwo nno Uganda bw'ejja okukulaakulanira wamu. For us being in Parliament, we are watchdog, where we are supposed to ensure accountability by doing stories concerning accountability and tasking the policymakers to enact also laws that can favor the development of our country. Whose journalists are being oppressed, they are not even being paid, they are not even given contracts, they are just there, depending on private passes. But how many journalists have written about their own media houses which employs them? About climate action. Bino badde mu nsisinkano ekitongole kya Center for Policy Analysts kusa ne bannamawulire abagasakira ku palamenti era bannamawulire bakubiriziddwa okubeera beegendereza nga bakola emirimu gyabwe. In our skills as reporters who do our reporting from Parliament, I know as reporters we have a number of challenges, or as media people, there are a number of challenges. And it's not only reporters who do their reporting from Parliament that have these challenges. But when we share with other colleagues in other bits,
they also tell you they have more challenges they face. If you journalists, as we work together, if we sensitize the public to understand what IFRIs came to do, then these challenges that we are going through of taxes here and then, because at the end of the day, government will need money. But there is a lot of money that is not collected from the public. Abaka ba parliament ab'enjawulo abeetabe mu lukuŋŋaana luno nabo balina entaana gye basibiridde bannamawulire nga basabye okubeera abenkanya n'ab'amazima kusa nabo okwogera ensonga zaabwe nga bo bannamawulire nga bakola emirimu gyabwe. Do these people, we discuss prices when they were, when there was an inflation. Do you think those people understood that we discussed for them? There have been corruption scandals. We have talked about them in Kosase, Park, Public Accounts Committee, and other spaces. Have you seen them even mind that we are talking about them? What is wrong with the public? Why is it listening? What have they worked for? What vis-a-vis what you are giving them? Then also another challenge I have noticed, I now sit on the ICT committee, and most of the journalists are saying where they go to cover, for example in Kalangala, you will not find network. But there must be something that comes to the table of the journalists so that they also put food to table, because that is what we are here for on earth. On an empty stomach, free journalism is also very difficult. On an empty stomach, even the wise journalists will not be in position to report without compromise. At the end of the day, whoever wants to be reported on would pay for the story, and it will be skewed the way you want it. My major concerns are three, and I think they are going to go to the members of parliament here. Honorable members, these are our people that we must fight for. Bright Edward Baguma, Dream TV wano ku parliament. Okay. Katugenda mu kuwumulamu atumaliriza ekitundu kyaffe ekisooka eky'amakungu nti katufune olunyiriri lwaffe olw'olunaku. Olunyiriri lw'olunaku luvudde mu buulizi 5-4 lugamba nti bw'oneeyamanga eri Katonda tolwangawo okusasula obweyamo kubanga tasanyukira basirusiru osasulanga kyoba weeyamye. Olunyiriri luno lulimu amakulu mangi naye okusingira ku bulamu bwaffe obwa bulijjo bangi bwe lutuuka mu bintu by'okweyama kegibeera emikolo tukyamuukiriza bangi n'abandi tukubira emizira n'engalo ne batutendereza olwo nga bwe tubabbuludde nnyo wabula obuzibu buva mu kusasula. Ky'okuyiga ky'amaanyi nnyo naddala nga tweyamye tufubenga okutuukiriza. Olunyiriri lwaffe lukutuusizza mu kuwummulamu n'ekitundu kyaffe ekisooka katukomewo. Biri eky'amakungu nti ekitundu kyaffe ekyokubiri tukitandikire mu kibuga Jinja. Enteekateeka y'okuwandiisa bana NUP mu bitundu ebyo etandikidde mu Giya. Abamu ku bawagizi b'ekibiina kya NUP bawuliddwako nga basagambiza era nga babuukira waggulu nti baddiddwamu essuubi kuba libadde lyabakebwa nga balowooza ekibiina obuwagizi bwakenderamu. Kunga Jinja site kunga. Bannakibiina kya NUP mu bitundu eby'Ejjinja b'omulimu gw'okuwandiisa bammemba bapya bagutandise n'amaanyi era nga bano bakulembeddwamu omwogezi w'ekibiina Ejjinja Okyamo Innocent. Sazo nti abantu okuba bali busy embeera gye tuli mu ya mirimu bw'obakuba nti mwine ku office kiri bazitowanga ku so twasalawo katuje tunonye muntu ku muntu buli muntu muwandikize ku mulimu wali era so far good bwe tuli kutuuka abantu bali twaniriza ekintu kiri tambula bulungi ekibiina abantu bali kyenda okusinza ku bbeeyi y'ebintu eri mu kibuga buli mwali kibona so olunaku lwaleero tuliwayo lona tulikujja muntu ku muntu. Okyamo agamba nti bakumenya likodi mu ggwanga lyonna olw'obungi bw'abantu abayaayaanira okwewandiisa mu kibiina mu bitundu bino ebya Busoga. Era exercise eno tuli kujja tambula door to door kuba tulina abantu baife abandi nga bali busy mu bifo byaffe eby'endawulo so tulisuubira nti abandi tuli kujja banoonye ku door to door nga tubendeza ekibiina ng'era baba partially and fully part members of NUP. Our power people. Okyamo agamba nti olunaku olusookera ddala okuwandiisa abantu basobodde owandiika abasoba mu 200 era nga wano mu kibuga Jinja baagala bawandiika abantu abasoba mu 500. Exercise ero olunaku lwaleero ife nga Jinja tuli kugeza okugobera president kyeyakuba nti exercise eriwo ya massive registration Uganda yona.
So nga idinda exercise ebaire ongoing, but we felt necessary ekintu tukikole officially launched era tulina okukkiriza nti ttiimu ey'idinda esumulire. Bano okuwandiika abantu bakujjanjawaza nnyo nga batambula n'ekizindaalo nju ku nju nga bwe balangirira kaweefube gwe baliko. Central Market ndi musanufu ino okuba n'aba-NUP era nkuze kadi yange ndi musanufu ino olw'okulaba NUP ekyalina amaanyi erina amaanyi era 2026 eneŋŋumye bwe batuuse mu butale Bugembe bano abawagizi b'ekibiina kya NUP babaaniriza wakati mu ssanyu ery'amaanyi era abawagizi betwogeddeko nabo bagamba nti babadde baggwamu dda amaanyi nga balowooza ekibiina tekikyalina buwagizi bumala naye kati kino kibalaga bulazi nti bakuwangula akalulu ka bonna akabindabinda mu ggwanga. Abamu ku bamaze okwewandiisa nabo boogedde lwaki basazeewo okwewandiisa mu kibiina kino. Abakoze omulimu gw'okuwandiika abawagizi ne bammemba mu bibiina balabudde ab'ebyokwerinda obutageeza kutaataaganya wamu n'okubagootanya nga bakola emirimu gy'ekibiina. Nkani bye tuli kweta red book olunaku olwaleero tulitandikira Bugembe amaanyi ye tuligata era nga neno official launch yaife nga Jinja City waire nga president yali yalaunchinga enakwedibiseewo okwenuma. Kinajjukirwa nti ekibiina kya NUP wano mu bitundu bya Busoga wekyasinga okolera ddala obulungi ennyo mu ggwanga lyonna mu kalulu akaaliwo gye buvuddeko. Bisakiddwa Emmanuel Kubula ku lwa Dream TV amakungunte. Oyevale nnyo omusasi waffe Emmanuel Kubula okusinziira mu bitundu ebyo eby'Ejjinja. Kati ate ye minisita wa gavumenti ez'ebitundu Honorable Rafael Magezi akubiriza Bakau n'abakulembeze ku district okulondola bulungi ensimbi za gavumenti ezateekebwa mu nkola eya parish model wamu n'emyogo okulaba nga zibbuula bannayuganda okuva mu bwavu. Minisita Magezi abadde asinkanya akulembeze bano wano mu kibuga Kampala olwaleero. Izibe ebitabo awamu ne town clerk okuva mu division kone district ezikola ekibuga Kampala. Minisita wa gavumenti z'ebitundu Honorable Rafael Magezi wasinzidde okulabula abakulembeze obutakozesa obubi ensimbi omukulembeze w'eggwanga ze yawaayo okuddaabiriza enguudo mu district ez'enjawulo. Ate nga kyekiseera kye balina okulaba nti buli kanso eyisa budget y'omwaka ogujja muteeka tuvunaanyizibwa okukola ekyo nga 3 mu omwezi guno tebinaggwako. So bakyalinayo weeks ezino 2 okulaba nti buli kanso eyisa budget oba embalirira y'omwaka ogujja. Bw'oba tolina mbalirira eyisiddwa kanso oba tolina nsaasaanya gy'ogenda okukola, so kitegeeza oba olina okusiba oba kulookinga emirimu gya district. So kirungi okusinkana bakaawo ne town clerk ekiseera kino kubanga tuli mu end of financial year, tuli mu kumaliriza omwaka gw'ebyensimbi. Era atangaziza ku ngeri ensimbi zino zirina okusaasaanyizibwamu. N'ategeeza nti zaakuddaabiriza nguudo so si kuzimba nguudo mpya. His Excellency the President directed us to give 1 billion shillings to each district, each municipality and city for road maintenance. And the guideline which we agreed on with Parliament and Cabinet that this money is not for opening up new roads. It is really to cover as much ground as possible in terms of making our roads motorable, the existing roads. So that's why we call it maintenance. And the administrators know it. When you talk of rehabilitation, it's different from road maintenance. Now, we've got reports in a number of areas. Some of them have used the money for only half a kilometer, 1 kilometer, to open up new roads. That is not right. So I'm just cautioning them because both Cabinet and Parliament are already taking keen interest in this one, and we shall require a report from each cow and town clerk. Okyokona yogedde ne ku nteekateekako n'ebiruubirirwa ebya National Development Plan 3 ebigendereddwamu okwongera ku mirimu wamu n'okulaakulanya abantu ab'enjawulo. Number 3, increasing jobs and economic growth, especially through private sector involvement. Jobs and general economic growth through private sector involvement. Number 4,
sustainable infrastructure and urbanization. Onakubiriza abakungu ba gavumenti ku district okwongera okulondoola enteekateeka za gavumenti gamba ng'eya PDM ezigendereddwamu okujja abantu mu baavu. Nze program yaffe ya local government ya parish development model era nayo tuteekwa okuwa report eri president eri eggwanga nga 19 gw'omukaaga engeri gye tukutyemu omulimu gwa parish model. So report ezo ziva wansi mu parish chiefs zambuka waggulu ku magombola ku district abazituusako ku ministry be bano betusinkanye olwaleero. Ben Kukumanya, omuwandiisi w'enkalakali okuva mu kitongole kya gavumenti z'ebitundu agambye nti beeteefuteefu okukwatagana n'ebitongole bya gavumenti awamu n'ebyobwannakyewa awamu n'ebyobwannannyini okusobola okuyambako gavumenti z'ebitundu okutumbula enkulaakulana era n'ategeeza nga gavumenti wegenda okuwandiisa abasomesa abapya abali ku mutendera gwa primary awamu n'ogwa secondary. Thirdly, on that one, I want to put it that as a ministry, we are ready to do what it takes to support you, but also to mobilize other MDAs to come in and support you the moment you announce the kind of support you want to carry forward the social economic transformation agenda. Waliwo omu ku bakunzi mu kibiina kya NRM mu bitundu by'e Lubaga, Esther Najemba avuddeyo n'alekulira emirimu gy'ekibiina. Najemba agamba nti asusse okulwanyisibwa banno okuva mu kibiina kino ekya NRM abalowooza nti alubirira kubalyako bifo byabwe. Ono agamba mu kiseera kino kati wakwemalira mu kuwagira President Museveni ng'omuntu n'okwasaganya emirimu gye ekitali gya kibiina. Najemba Esther, omu ku bakunzi ba NRM era senior citizen nga mulwanizi wa ddembe ng'emirimu gy'adde asinga gikolera mu bitundu by'e Lubaga, asazeewo okuwumula ebyobufuzi okusobola okulaba nga agenda mu nteekateeka ze ez'okuyambako abantu ba bulijjo. Politics atayagaliza ate muntu wa wasinze bwe ndowooza kubanga nze sina kifo kyonna kyengenda kwesimbako abeere mu NRM gyempagira wabeere mu kifo ekirala kyonna era olwaleero nvuddeyo okulangirira. Najemba agamba nti azakola emirimu egy'enjawulo egy'okubangula ddala abavubuka mu by'emikono wabula nti azaatiisibwatiisibwa bannabyabufuzi okuva mu kibiina kya NRM nga balowooza nti agala kubalyako kifo kyabwe. Nze nina projects ze natandika wano mu Lubaga kati gisuka emyaka kumpi 10 naye sikkirizibwa kutuula wantu wonna na community niwumudde. Ono agamba nti watuukidde olunaku olwalo tekyayagala kwenyigira mu byobufuzi byonna era nti bannabyabufuzi basaanye okumwesonyiwa mu kadde kano agende mu maaso n'enteekateeka ze. Siina political position yonna gyenoonya mwemunoonya kalulu kamwe n'ababadde bakubira amasimu nga batudde n'abo abesimbyewo mu bankema temuddayo kiko. Kyokka ono agamba nti wakusigala nga wagira omukulembeze w'eggwanga ng'omuntu kinnoomu wabula nti eby'ekibiina kya NRM mu kadde kano abitadde ku bbali okusobola okukola emirimu gye. Esimba ku kifo kyonna newankubadde sigadde ndi wa NRM era nga mpagira President Museveni. Ngenda concentratinga ku project zange ze natandika wano mu Lubaga. Kyokka ono era yeewuunya bannabyabufuzi okulowooza nti babeera nga bayiseemu emirimu gyonna egikolebwa abantu abalala egy'obwannakyewa tebasaanye kugikola nga basaanye kubeebuuzaako. Abantu abamu bwe babeera mu byobufuzi nga balina positions mu constituencies oba mu districts bo bamanya nti zaabwe teri mulala alina kukulaakulanya community bw'ogezaako oba ng'agenda okubawanga oba agenda okujja okwesimbawo. Ronnie Bulegeya, Dream TV. Webale nnyo omusasi waffe Ronnie Bulegeya. Neggulira eryo katuddemu okuwumulamu n'akanyomero kaffe akabino obadde obimanyi.
bino obadde obimanyi gwafuna obuzibu mu kwebaka bino bibyo obadde okimanyi nti okwebaka ze zimu ku mpagi eziyinza okuwa obulamu obweyagazaamu n'okwewala ebirwadde eby'enjawulo wabula nga butereevu kituukirira ne ku nkola yeeyo emirimu oluvannyuma lw'ebiro ebitali mu kwebaka n'okutakula ennyo emituuko abannassaayansi balina ekyuma ky'oyinza okuyita roboti kye baakoze ekiyambako okwebaka mu biro ebisufu ne kikuyambako okugondeza obulamu ne bw'oba ng'obadde osiibye otawuka ekyuma kino senga oba okitadde mu kisenge mu weebaka kikuyambako okutereeza akabugumu akasaanidde wabula nga mu budde obwo kifulumya akawoowo akalungi nga kw'otadde ne myuziki omuseeneekerevu ali mu maloboozi amasufu ddala bw'obanga ekitundu kiwasengamu kijjudde ensiri mu kyuma kiniramu akolebwamu eddagala erigoba ensiri okuwonya okusuula nga weepakya empi olwo n'olyoka ofuna ekiro ekirungi otadde n'okuzuuka ku makya ng'ozziddwa bujja era ng'oli mweteefuteefu okuyiriba n'olunaku nga bw'eri njogera ya nnaku zino ekyuma kino kigulwa $129 nga bw'ozizza mu za Uganda bwe bukadde $4,922. Tukiguddewo ne minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'abasuubuzi n'amakolero mu ggwanga General Wilson Mbadimbasu avuddeyo n'ategeeza nga bwe bagenda okutuula basalire amagezi ensonga z'abasuubuzi amanyiddwa nga abayiribi. Minisita Mbadi agamba nti abayiribi bano bakola ettundutundu ddene ku ekonome y'eggwanga nga ensonga zaabwe teziyinza kusuulibwa zityo muguluka. Minisita w'ensonga z'obusuubuzi n'amakolera General Wilson Mbasu Mbadi yeeyamye nga bw'agenda okutuula okulaba bwe basalira abasuubuzi abamanyiddwa nga abayiribi amagezi bwe gutuuka ku nsonga y'okusasula omusolo gwa IFRIS. Mbadi agamba nti bano bakola kyonna bakola ettundutundu ddene mu busuubuzi nga nabwe kityo okwemulugunya kwabwe kulina okutunulwamu. Some sodas and takes them away. Naye kati according to URA, you should give him a what? A receipt, an e-receipt. To indicate like you have already sold. But there, the man will sell maybe two. Okwogera bino abadde asinkanya abasuubuzi Masaka begattira mu kibiina kyabwe ekya Masaka Business Community ng'ensinkano eno ebadde ku Green Valley egayaza mu Masaka. Tukitunulamu ono what can be done. Naye nekyembadde nsaba abasuubuzi namwe mukole ogwammwe. Segawa Sotias Ssaabawandiisi w'olukiiko lw'abasuubuzi Masaka asinzidde wano n'asaba ensonga ya VAT eddemu yekkeeneenyezebwe baleme kumuteeka ku ba bizinensi nnene bokka kuba boolekedde okugwa ekisaawe ky'ebyobusuubuzi bakirekemu ab'amaduuka amatono. Eke mu kifaananyi nti oli akutte $5,000,000 n'atandikawo supermarket. Waliwo edduuka eddala erikozesa $5,000,000 naye nga ddyo teriwa VAT. Basuubula wamu ekyokulabirako bonna basuubula wa Kalungu wane Masaka. Yakulira abasuubuzi abegattira Masaka Business Community Engineer Ben Mugalula alombojjedde minisita engeri abasuubuzi naddala abaliko bizinesi bakola ne gavumenti bwe banyigirizibwa ng'oluusi bakandibwa omusolo n'akawunti zaabwe ne ziteekebwako envumbo kyokka nga nabo baba bakyabanja gavumenti. URA comes to you to answer that money, and they have a law that enforces tax payment. That law, they can even appoint these banks. When they get problems, so I really pray that their issues are handled. I trust the leadership of General Museveni. Ennaku ezo twabadde n'abasuubuzi n'embawo ab'omu Masaka wano era kwolwo ne tukkaanye ne baggulawo amaduuka nabo amagezi bakozese nti bwe banakozesa bajja kufunamu era bwe mpulidde ndowooza amagezi ago ge twabawa bagakozeseza. Mu kwogera kwe minisita Mbadi ategeeza nti bagenda kutunula mu nsonga z'abasuubuzi naddala okwemugunya kw'abagwa mu ttuluba ly'abayiribi abafulumya ebintu mu maduuka kyokka ne babizzaayo nga bidibye wabula nga aba URA ate basigala babaggyako omusolo. VAT is not a problem. Kubanga si kusasula VAT. For you VAT gyosasula, you pass it on to another person. N'oyo nayongerako zize amagoba gage kati gwezooba ojje kuono. You get a difference between what you paid as VAT, then you know why your difference is.
weewaawo twebale nnyo n'emboozi eyo omusasi waffe. Nga tukyali mu bitundu ebyo by'e Masaka, ekibba ttaka ly'amasomero ekitabudde abakulembeze mu bitundu ebyo era ne balagira batamanya ngamba okulyamuka. Kino kiza oluvannyuma lw'ettaka eryanyagiddwa ku ssomero lya Nyendo Public Primary School ekitabudde abakulembeze ne bavaayo obikwasa amaanyi. Ekibba ttaka ly'amasomero kitabudde abakulembeze Masaka ne balagira abalyesenzaako okulyamuka bunnambiro erimu ku ttaka eryanyagibwa lya ssomero lya Nyendo Public Primary School nga lino nno abatamanya ngamba batutteko ettundutundu. Atwala ebyenjigiriza mu kibuga Masaka Stephen Kakeeto asinzidde ku mukolo ogw'okutongoza omulimu gw'okuddaabiriza ebizimbe by'essomero lino ogwawomeddwamu omutwe aba Church of Jesus Christ of Latter-day Saints n'ategeeza nti ettundutundu ku ssomero lino balyesenzaako ne balizimbako n'amayumba kakati balwana bw'ezingiro. Batandika odyesenzaako naye katukivumbudde nti kuliko abayesenzaako nga tebalina lukusa, n'olw'ensonga eyo tugenda kulisiba tukubiriza abantu abo bonna abaliriko balyamuke ng'obudde bukyali, kubanga tugenda bawandiikira twamaze okukikkiriziganyako tetujja basasula kubanga balyesenzaako mu bukyamu abantu bonna. Bino bitabudde omubaka wa Pulezidenti Masaka Hudu Hussein n'aweera okufaafagana ne bakaggwa ensonyi bano abagufudde omuze okunyaganga ettaka ly'amasomero awatali kubakuba ku mukono. Abantu balyesenzaako ne balitwala ne bazimbamu n'amayumba bagamba bizinesi n'ebeera as usual nga tewali afaayo kubajjawo. Land ettaka erisaana okuba ery'essomero ne mulitwala ne waba nga tewali avuddeyo na kukyogerako oba ne bavaayo ne babyogerako ne bikomaawo ne bamala ne badda mu kwebuzaabuza. Oyo nonsense really bamukole ku bintu ebirala naye ekintu ekiyamba community sure naye naawe atwala ekintu ekya community at the level of essomero sure muba mutwagazaaki so buli yenna eyeesenza ku ttaka. Omukungu okuva mu Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Henry Kirabo ategeeza nti basazeewo okuzza obujja essomero lino kubanga liri mu kibuga wakati ate ng'ekifaananyi kyalyo kisanyusa kyokka nga lirimu abaana bangi. Ekisooka liri mu kibuga ate nga mu kibuga muno liri mu mbeera mbi nnyo terirabika bulungi. Ekirala nti lirina omuwendo gw'abaana bangi mu Nyendo division abaana abasinga bonna engeri eri lya gavumenti basomera mu ssomero lino. Akulira essomero lino Nantume Olivia Nyombi ategeezezza nti essomero lyabwe libadde mu mbeera mbi nga n'obudde bonna babadde mu kutya nti ebizimbe ebikutte mu bina byandigwira abayizi. Tekisikiriza bazadde kutuwa abaana bungi nga bwakalaba wano lina essomero lina okubeeramu abaana abawera n'2,000 naye abazadde baagala nnyo ebintu ebirungi ebiyonjo bibadde bitukosa n'obweraliikirivu ogamba nti singa kino kivaayo ne kikuba omwana naye kaakati baba babitereezezza naffe tutuleko ewantu ewayonjo n'abaana baffe. Ebintu by'abantu tusaba abeesenza ku ttaka lya gavumenti ery'essomero balyamuke mangu nnyo nga tetunnaba kubakwasa mukono gwa kyuma. Mboozi eno ekusakiddwa Frank Bwekumbule ku Dream TV amakungu. Kale webale nnyo musasi waffe Frank Bwekumbule mu bitundu ebyo eby'e Masaka. Kati ate lyo eggye lya UPDF erivunaanyizibwa okulwanyisa envuba embi ku nnyanja bavuddeyo ne bakwata obutimba n'ennyini z'amaato ezisoba 200. Kino kidiridde okusanga bannansi ba Congo mu bitundu by'e Rukungiringa beeyambisa ebintu bino ne bagenda maaso n'okuvuba mu nvuba etali mu mateeka. Bino bikakasiddwa Kano Lieutenant Masse Atakuhaire. Nyinga bato naye olw'amaanyi ge wampa n'oŋŋamba bakwate basibe nzize mbasiba ne wenjogerera ninayo abakungu 14 bakamala ennaku 4. Abavubi nja kubeebaza amasimu ge mukuba gegandeetera achievement ezo ze mulaba nti wonkubira essimu nompa direction entuufu ne support njagala mpulira oyina injini 10 tozibala ate leka mbabuulire bano abakongo bwetukwata nga bwe tuzaayo bwetukwata bwetutumanyira bikwate bibeerawo bagenda okufuna
bwe nasanga wano nga bwolaba kino bwe kibaana okutuuka wano bwe baali baleeta mu lyato ng'era bambi toyinza kukwata kuba aleese piisi 5 yataddemu amafuta asasula omukozi naye olw'amaanyi ge tutaddewo ziza afande kati saizi yeeyongedde ite batweholeza ha omirimu egi tumanye abantu abahansi ebizibu byabo nibiriyo nibyampaliriza kwija nyenda kumanya mwine ebizibu ki mwine challenges ki ebyenyanja biriho bigarukire ninga tibikagarukire tikwenda ngubambihe mutinde komandongo nahurira buli omu nagamba ebirungi byonka. Okuvaako mawulire g'ebyemizannyo olwaleero ttiimu y'abakyala oba ey'abaana ab'obuwala abali wansi w'emyaka 17 y'eggwanga eya Teen Queens ewanduddwa mu mpaka z'okukiika World Cup w'abaana bano ab'obuwala abali wansi w'emyaka 17. Kiddiridde omupiira oguzannyiddwa olwaleero ku St Mary's Stadium ekitende abadde nga baddingana n'eggwanga lya Zambia. Omupiira guno guwedde ggoolo ebaddemu ku bwere etebeddwa Sylvia Kabene ku ludda olwa Teen Queens wabula nga okusinziira ku mugatte Zambia eyiseewo n'omugatte gwa ggoolo 2-1 okweyuna oluzannyo oluddako. Neggulire eryo litutuusizza ku nkomekero y'amakungunte olunaku olwaleero wabula nkujjukizaako nti omwezi mu kaseera kano ogweteekerwateekerwa okusinziira ku nteekateeka ku Victoria Church Mundeba gwe gwa Combat Month guba mwezi gwa kusaba na kutulangirira wamu n'okusiiba. Nkujjukizaako yonna gy'oli nti omwezi guno gubulako olunaku bunaku tubeere nga tuguyingira. Ge mawulire gaffe amakungunte olunaku olwaleero nze Edison Kyeswa nkwagaliza weekend ennungi tujja kubanga tuddamu kubaaza.